Bobi Wine ne King Saha baweerezza obubaka obw'ekisiibo eri abasiraamu obw'omulundi guno munnange esayidde eno ate nga munnange era nga Nina Rose ne Sheebah Karungi nabo bakakasizza ate esayidde eno era nga ngenda kubeera nga ntandika ate ne Bobi Wine kw'ossa ate ne mwana mulenzi ate King Saha ate njije mpola mpola esayidi eyo. Ngenda kusaba vidiyo ogimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo, sharinga kibeere nga kitambwira ddala. Kati munnange Bobi Wine atadde obubaka wali n'ategeeza n'agamba nti nno munnange era nti abaagaliza munnange ate abasiraamu ate munnange ate ekisiibo ekirungi eky'omulundi guno munnange kiyitibwa Ramadan esayidi eno muganda wange eri abasiraamu era nga ateeddeyoko wali ka voice note esayidi eno kw'ossa ate n'ekyo ekifaananyi wali ng'ali ne famire ye muganda wange kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo era ng'obubaka obwo ku mukulu Bobi Wine butwedinze nnyo esayidi eyo munnange ate abasiraamu munnange ate ekisiibo ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizaako mwenna baganda bange abasiraamu wano mu Uganda n'okwetoola ensi yonna. Yenze Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe mmanyi nga Bobi Wine. Njagala okutwala omukisa guno okubaagaliza omwezi omulungi omutukuvu ogwa Ramadan n'obaagaliza ekisibo ekirungi. Era nga ku sayidi emu ne mwana mulenzi munnange ate King Saha naye avuddeyo nassa obubaka wali ate obutwedinze wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa Facebook n'agamba nti nno ate munnange Ramadan Karim family munnange ate wali kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo esayidi eyo nga bolaba munnange post eyo era nga bw'ogiraba etwedinze ennyo wali ate ku mukutu munnange ate ogwa Facebook n'omuyimbi munnange Sheebah Karungi n'ateekayo wali post n'agamba nti nno Ramadan Mubarak my Muslim fans, friends and family, may Allah accept your fasting prayers and good deeds esayidi eyo era n'agamba nti nno mbaagaliza munnange ate wali olunaku olulungi n'omwezi guno omupya ate walikirya muganda wange era nga boolaba munnange n'akiggala bw'atyo mwana muwala Sheebah Karungi naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde ku Sheebah Karungi esayidi eyo. Ate ye Nina Rose n'awandiika munnange esayidi eno era nga ateeddeyo munnange naye obubaka ate wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa Instagram n'ebyo ebifaananyi muganda wange kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo. Juga nti n'omwana muwala ono munnange era musiraamu Nina Rose era nga bw'olaba ate munnange ate nkubuulira eki ate ndeke ki era nga ku sayidi emu nga we nkugambye nti nno post eyo munnange ate trading ddala eri munnange ate ba Rose Buds esayidi eyo n'agamba nti nno ate keep sharing and streaming kuva buto munnange jjukira nti no alina munnange ate oluyimba olupya luyite wali kuva buto era nga lukyatambwira ddala okukamalako obumazi ate ku mikutu munnange ate ekyenjawulo omuyimbi no Nina Rose bw'atyo bw'abadde akakasa esayidi eyo. Ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga jjukira nti nno wano kibeera kitambwira ddala obeera ofuna notifications ate muganda wange ku vidiyo empya eziba zijja ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso yo n'ezi updates endala katono nnyo bwe kiti.